Ya kubuuzizaako gwe muganda wange yeekomere ku Yugi Updates kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, nkwagala nnyo gwe mukwano gwange yeekomere ku Yugi Updates. Jjukira nti mukwano gwange twabasuubiza nti tugenda kukomawo oluvannyuma ku ssaawa ng'emu nga abakulu abapoliisi bwe baagambye nti bagenda kuba nga bakolamu okulaba bagenda kuba nga beetegerezaamu biki bandiyagadde okukyukakyukamu mu lipooti gye baawadde baasisinkanye n'abakulu b'ekibiina kya National Unity Platform. Muganda wange nadde nkugambye nga era nga nkusuubiza nti ngenda kuba nkutuusaako amawulire twe poliisi kyevuddeyo nakyo. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno gwatanaba subscribinga ngenda maaso subscribing gwe yasubscribinze dda wakoze kyamaanyi nnyo. Baganda bange abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali emitala w'amayanja emitala w'amawanga mwenna mbalamusizza mukola kyamaanyi okubanga mutubeezaawo ne mutukuumira ne tuba nga tetweyogeza ffekka ne tuba nga mutulaba musheyalinga mulayikinga. Mikwano gyange mukola kyamaanyi nnyo mmwe bannankyukakyuka. Mukwano gwange nga bwe nagambye nti nno olwaleero lubadde lunaku lwa kusinkana abakulu ku kitebe kya poliisi wewali e Naggulu ne bawayaamu n'ensonga ezimu ezitaganya kibiina kya National Unity Platform ne activities zaakyo kubanga zitambula obulungi nga tezitambula bukwaku. Ne babigayagayaamu ne bagamba engeri gye bayinza okukola ki okubanga bategeeragana okutuuka ku nzikiriziganyo engeri y'okutambuzaamu mobilization yaabwe. Mukwano gwange gwe eyeekumira ku Yugi Updates nkutegeeza nti gwe mukwano gwange pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine owa National Unity Platform avuddeyo n'atugamba nti nno wabaddewo enkyukakyuka oluvannyuma lwa poliisi okukola conclusion yaayo. Kyagulanyi agambye nti tukozeemu enkyukakyuka kubanga jjukira nti nno Mukono tubadde tugenda lunaku lwankya, buli omu okimanyi tubadde tugenda lunaku lwankya, naye omukulu agambye tukozeemu enkyukakyuka olw'ensonga ezitali zimu, olw'okubanga poliisi evuddeyo n'etuwa ng'eclaiminga nti ebifo munnange bye tubadde tulonze emabegakaawo n'enteekateeka engeri gye tubadde tugenda otutambulamu si nnuŋŋamu. Ne bagamba era enkola gye mbadde mugenda okukozesa newankubadde bannabyabufuzi abalala nabo bandibadde bagikozesezza teyandibadde nnungi. Naddala e Masaka ewabadde watera okuba nga wakyazibwa ebibiina by'obufuzi enfunda eziwera. Kati Minisita Kyagulanyi n'agamba nti nno tukozeemu enkyukakyuka olw'ensonga nti tubadde twagala mobilization yaffe eno tuwa yaffe eno etambule bulungi ereme kuddamu kufuna byetaataaganya, tulabe nga kwegamba esobola okusucceedinga, esobola okuvaamu ebibala, eneme kubanga erina rejections, blocks, obstacles ezibadde zigikugira okuba nga tetambula bulungi. Tetwagala eddemu kuzisisinkana, ensonga lwaki tukozeemu adjustment mu ntambula yaffe so that tubeere sekiwa mu bifo byaffe gye tugenda okutambulira. Era n'agamba eno enkyukakyuka tusazeewo tugikole era tusuubira nti tiwajja kubeerawo kwemulugunya mu nkyukakyuka eno gye tukoze. Mwami Kyagulanyi agaye batuddemu ne bakolamu enkyukakyuka. Kyukakyuka nno gy'akoze mukwano gwange eri nti jjukira nti olunaku olw'enkya twali tugenda e Mukono ne kati bikyuseemu. Emikono tuli bagendayo olunaku olwokusatu era nga ekifo kye tugenda okusitagingamu okubanga bannankyukakyuka omukulembeze waabwe ayogerako nabo bagenda kubeera wali eri bagenda kubeera e Mukono olunaku olwokusatu bwe tugenda okubeera e Mukono. Gwabadde amanyi nti enkya tugenda Mukono, e Mukono tuli olunaku lwakusatu. Emikono tugenda kubeera wali eri Mukono ku Mukono municipality wetugenda okubeera olunaku
olwokusatu gwe mukwano gwange, era ennaku z'omwezi zijja kubeera nga 28 Meeyi. Olunaku olwokusatu mukwano gwe saagala olusube gwali eyo mukono, njagala olindirire bulindirizi. Lindirira bulindirizi, omukulembeze wammwe agenda kuba batuukako mu kitundu kyammwe, agenda kuba basalako ng'omukwano gwange eyeekumire ku Yugi Updates. E Masaka tuli bakolerwa ku Friday olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 31 Meeyi 2024. Tujja kubeera wali e Masaka ku Recreation Grounds. Ate olwokubiri nga 4 June tugenda beera Mityana, tugenda kuba tusalako omukulu Honorable Zaake, tugenda kuba tusalako ekitundu kye, era tugenda kubeera mu Busimbi Division Ground. Venue yaffe we tugitadde zezo zimu ku nkyukakyuka omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa National Unity Platform, zaakozeemu enkyukakyuka. Agambye kino nkikoze baleme kubaako na kibeekwasa. Agambye mbadde brief era nekkaanyiza bulungi, sipakuse nga kyenjagala kubanga ebifo byenziramu okulonda oba enkola gyenziramu okukola tegenda kubanga etataaganyizibwa bakuuma ddembe. Agambye era mbikoze n'obwegendereza nnyo nga buli kimu nkiwa pulaani yakyo bulungi, tusobole okulaba nga tumalako mu mobilization tour yaffe eno gye tuliko. N'agamba konna akayinza okuba nga kakugira abakuumaddemu okuba nga batutaataaganya, konna akagjeemu, kati ku luno kalabe kye beekwasa. Naye nga we nkugambye zezo adjustment ezikoleddwa omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, nga venue, nga world, nga country wide tour wegenda okutambula. Gwe mukwano gwange jjukira lali yalemesebwa n'etataaganyizibwa, kati twazzeemu kutuula buto ku board okuddamu okuseetinga ekintu nga bwe kigenda okutambula, nga bwe nkibawadde omukulu waate wagambye nti kigenda kutambula weekityo, tusobole okuba nga bannankyukakyuka tubatuusaako eddoboozi ly'omukulembeze lye bayitaaze okuwulira. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates. Kutegeeza gw'atanaba kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga muganda wange. Wobeera nga link eno oginoonyako nga togiraba, nga togifuna, osobola okukomentinga nenkusindikira link mu inbox yo, osobola oteekako enamba neku inboxinga nenkusindikira link eno n'osobola okuba nga ogiraba, kubanga olaba eddoboozi lyaffe lino tukuze ligende mu maaso, osobole okulaba nga libatuusaako information buli lukya. Gwe muganda wange likinga, commentinga, subscribinga, tusobole okuba nga tubatuusaako amawulire. Naye olunaku lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 29 Bannamukono municipality tugenda kuba nga tubasalako wali wonna, tubeere nga tubawa ekigambo ky'omukulembeze. Omukulembeze agenda kuba ayogerako nammwe, omukulembeze omulondo, omukulembeze w'abantu, omukulembeze gumbadde muyayaanira ebbanga lyonna. Gwe mukwano gwange, naye ekibuuzo kiri nti gwe mukulaba olowooza poliisi ekkakkanye tegenda kuddamu kutaataaganya mikolo gya National Unity Platform? Ekibuuzo nkikulekedde.